era natulidde okuva embuga babaganiza amazaalibwa amalungi agajjudde essanyu n'omwaka omupya ogw'emirembe. Mu kujja wano natambulira nga Kasonda awo neera twatambudde n'abakungu ba Ssaabasajja etujje munzikirize mbanjule n'abaami muyinza okubanga tebamanyi. Waliwo omukungu Ssonga wano Sebosa bwenyumeko oyo akola ku by'ennono. Tulina omukungu Primrose Kalungi akola ku by'abakyala. Tulina omukungu Deusiwa akola ku protocol yateekateeka emikolo n'ebigenda ebirala ndowooza abakungu abaddewo sibalaba. Tubadde ne mukungu Reverand Kiyaga abadde atusuula, oyo mukungu atwala eddembe lya Manchester, era tubadde ne mukungu Nabatataliwo njogana yatwala eddembe lino mutuwangaalira. Kale ffe ng'abazzi wano tusooka okwebaza nnyo olw'okutwaniriza obulungi bw'emuti ate n'okutugabula n'omukwano gwetulaze. Bannaffe mwebale nnyo, mwebale ddala. Era ne bwemunaatuta omwaka ogujja ndowooza tujja kubafuba okudda. Era njawo okutusa okwebaza ennyo ennyini kwaya zombi eya St. Ephraim Greenwich ne kwaya ya Manchester. Bannaffe ndowooza tubakuleko mu ngalo bakoze omulimu batereeza. Mbeebaza lwa nsonga ssatu. Esooka bwe budde bateekamu nga bateekateeka okuyimba. Bannange obudde obwo okufuna amalonzi ge bafulumye bateekamu obudde bungi. Nze bwe nali nkula baatukuŋŋaanya ne batuwumbawumba ne batwala mu kisenge ekinene kye bayitanga holo okuyimba. Era ne tuyimba ne batwawulamu gurupu ssatu. Ne bagamba gurupu ewedde wano, gurupu eyokubiri wano, gurupu eyokusatu wano. Gurupu eyokusatu babagamba nti mwe ne mutakomawo tebali buzibu mugende. Gurupu eno gye nalimu eyokubiri bagamba bamusobola mujje ne babawudde batemujjemu. Gurupu eno eyasooka eno babagamba mulina okujja okuyimba kubanga mulina ekitone. Abakwaya bano balina ekitone, abamu tetukirina, twongere obugalo. Ate tubeebaza bw'oba n'ekitone n'okigabanyako ne banno ne bajja ne batusanyuka. Tweyanza nnyo, tweyanze ddala. Baleese ekitone batuyimbidde. Naffe abaalemwa ne tumanya nti bali batuufu. Kale beebale nnyo bebaddala balenga mwami mukulu kyalo yagambye twongere okugala abakulu abo. Nga bwe mmanyi omulamwa gw'omusajja lino erya Buganda lya Ssaabasajja erya UK Ireland, omulamwa gwaffe gwa bumu na kwekulaakulanya ekintu ekyo tusingako eng'ekisira. Naye bwe twogera ku lumu oluusi abantu bafunye obuzibu. Omu bwe twogerako tebusosola mu ddiini, tebusosola na mawanga. Emyaka 8 emabega Buganda eyaniza buli omu. Buli muntu yenna awangalira wano ng'ayagala Obuganda, ng'akkiriza bintu Ssaabasajja by'atugambye tukkirizamu ga Buganda. Eby'omukwano, okukola n'amaanyi, obuntubulamu, obwesimbu, okwagaliza, ekisa, okuza abaana bulungi, empisa, ebintu ebyo ebitukola nga ffe Abaganda. Bw'oba okkiriza ebyo tekigaana oba oli wa ggwanga ki, oba wavaawa, oba oli wa langi ki, Buganda kwaniriza. Kale obumu bwaffe tebukoma ku Baganda bokka, naye buli muntu yenna tumwaniriza. Ne bwe tuba tukuwasizaamu oba tuwasiza wamwe oba watugwasa, tobeereyo ne weekoloma nonga nti bansosola kuba ogera ki Oluganda. Twaniriza buli omu. Obuganda bwa Ssaabasajja Omutebi bwaniriza buli muntu yenna obera mu Buganda.
banange mubumu buno bwetwogerako waliwo ebintu bingi twanga nnyo wano ebbanga naye twagala twezimbe twekulanye si kukowa waffe nyawonawono tukolewo ebituzimba ku bimu ku byo kyetukolako kyekya bereavement fund njagala nkyogereko kubanga abantu bangi bakiwulidde ye abamu kyebatawanya okutegeera abamu bagamba sitebakinyemula bulungi nga tunakyogerako njagala nsabe abakungu era n'abaami ba Ssaabasajja abali kubanga bonna abaweereza tuwamu oba akagidalo kakutukoba abakungu n'abaami basajja abali wano bayimirire abaweereza mubalabe kubanga ensonga ezo banyumya okuginyikiza abantu abo basobola bulungi okuyamba okunyikiza okutandikira ddala sewamukobusemugera sewamikazi weokunkalungi mukyala kaggwa buli mwami wenna tulina abaami mwami Kibuuka nkulengera wali abaami tulina bangi abaami ba Ssaabasajja buli bendebende olina abaami abaweri 15 sewo mwami gwebalanyo mwami Sekubonga sewo ebalanyo baligala ekintu kyetukolako ekya bereavement kyekino kikolako mu nsendo mwe tuwangaalira teringa Uganda bwe twetuka waliwo ekintu bakiyita munomukabi nze ndi munnakyagwe munomukabi ndooza nammwe ab'ebuddu mwagirina ng'omuntu bw'afa abakyala bagweri ne bawata emmere abaleesa amatooke ne bagaleeta ab'enku ne bazireeta ti ono afiiriddwa famire eba iyo etula butuuzuka abo bano ne bakola buli kimu ensi begenda ekyuka muno mukabi owo yaggwawo abantu tebakyagamba bannaawo konsepti yaffe bereavement kumpi efaananamu muno mukabi oyo yabeerangawo weewandiisa mu kibiina ng'olete paundi 25 zokka nofuka memba lwaki ekyo ekintu kikulu nti singa omukufa aba afudde ffeffe n'abali mu kibiina tujja kusaba omuwendo bajja tusalira omuwendo bapano omuntu oyo aleme kusigala kungulu atanzibweyo amangu ddala nga bwe kisoboka bw'aba asaze okuziikibwa kuno era aziikibwa mu kitiibwa naye tugenda ne tufiirwa nebaga nti Kibuuka yafudde nti ani abadde akumanyi ayo simanyi nange simuli naye bw'oba oli mmemba teweetaaga kumanya ojja kuba oyingira mu kibiina era olufa Mukama bw'aba akuyise kiba kitegeeza nti ojja kwerekebwa mu bwangu ate mu kitiibwa ate bassebo ne banyawo njagala mbajjukize bw'oba oli mufumbo tubamu akafaananyi munno bw'onaaba omulese ofudde tewali ssente wabula ye ali mu kukungubagira ate anoonyere ssente ezikuzaayo kyandibadde kirungi n'okola ekisa n'olekawo n'ofuuka mmemba n'omanya nti muno mukungubaga ate tajja kunoonya ssente mu bazungu be tuwangaaliramu wano abasinga bagenda okufa nga n'ebintu yabiwandiika dda yagamba nti bwenfanga essente z'ekyeggulo zizino essente z'ekkanisa zizino essente z'okumotoka zizino naye ffe n'ogamba nti kasitanze ngenze banaalabireeyo ekyo kikyamu bana muleme kukola ttiima wadde ogenze omubiri guba gukyali mulamu paundi 5 zino si nnyingi nnyo kugaana kuyamba mukyalawo oba mwami wo aleme kaaba mirundi 2 akabe kubanga ofudde ataabe akabe ku n'obuzibu omuleseemu kubanga ffenna ekkubo lyeki lwaki tulowooza nti tugenda kufa bwe buzibu obwenfuna bwentuka omunomuga nti lwaki tolina ekigambo nakumuza olowooza agenda kufa twena tujja kufa twena tujja kufa oba oli muto oba oli wakati oba okadye Mukama yamanyi bwatuyita munsonyiwe okulandaga kubanga eno ensonga nkulu mu Buganda abantu ba Ssaabasajja abawangalira wano buli kaseera twejjako ebizibu byaffe ne tumenya abalala ne tugamba abazungu batukola bubi kino kyalina kubanga lwabagulu naye kino kikwata ku ffe lwaki abalala bakitukolera ate ensonga eno njagala ngikuze nti bwe twogera okukolera awamu ne oba toli Muganda jangu tukwaniriza wabula ekintu kino kibantu ba Ssaabasajja
abantu bagabaga nti mukikyusa erinnya temugiyita Buganda olwo tujje. Tetujja kikyusa, kijja kusigala nga kiki kubanga yata Ssaabasajja gwetukola waki wansi nga bwe nabadde nnyonnyola abantu kyo nti aba Scottish Widows bakolawo pension yatandikira mu Scotland nebeera very successful netuuka eno yonna naye tebakebangako ne bagamba nti omanyi kakati kubanga yatwaddemu Abangereza Abajamaika baki katujjeko erinnya erya Scottish Widows tugite British Widows era bakyakola Scottish Widows myaka 10 n'abaami abafiiriddwa abakyala nabo bamemba okitegeera kati wina tugamba nti ekintu kya Buganda tukijjeko erinnya lya Buganda era omwole Muganda ng'okwatibwa ensonyi Bwakabaka olina ekizibu Obuganda bwaniriza buli muntu era bw'ojja ng'oli mu Karamoja n'otulaawo naawe n'ojja n'okuba ekitiibwa kya Karamoja tujja kuyimirira bw'ojja ng'oli Musoga ne tukuba ekya Busoga era tuyimirire bwe kiba kyankwera oba kyabakika nakyo tuyimirire naye tebuyinza gamba nti omanyi ate lwaki tukuba ekitiibwa kya Buganda abalala banaawulira batya kamba buli wano wenyiza olwaleero amakanisa agabadde mangi nnyo okuva gye tuvudde ffenna bamuvudde mu Northland ne bavudde Manchester balekayo amakanisa ago gonna ne bajja ne basinza mu makanisa agasinza mu nnimi zaabwe singa kyali kyakusinza mu guntu ala tusula mu Luganda kubanga tugenda tusinze Luusa mu Luzungu muki naye kituleeta kubanga kirina ekitugatta lwaki lwa lulimi era esaagala baleekamba buli totiriranga lulimi lwo abasosoze ne batirira ennimi zaabwe kubanga baba bakusosolaga naye omuganda ti nze kibuuka sijja kufuuka Jones nja kufuutibwa njani era bamala ndi kibuuka nteeka okubanga njogera Luganda bwenga sikunyize siraba nsonga lwaki njanaga nti banaawulira batya nga tukubye ekitiibwa kya Buganda nga tutendereza Ssaabasajja nga tubanga ne tukoze bubi nga tetubageya banaffe tubaanirize ekintu ekyo kyeyongedde nnyo mbadde nsaba kikendeere ensonga endala nga mpunzika basebo ne bannyabo y'ensonga y'emitimbagano emitimbagano gituyambye twebaza nnyo baleeta social media nnungi nnyo abajja ku mirembe kwenajjira wano twakubanga essimu ng'olisitwa essimu n'okuba bonga muli mutya nekutukako sente za wiiki zonna nezikuwako nga bali tebabuuziza naye kaakati twafuna WhatsApp twafuna intaneti ebintu tubimanya ng'abantu banabimanya niye tulabe engeri gye tukozesa intaneti eno ne social media kubanga Obuganda fe tujja okufiirwa bwe tunaagikozesa obubi abantu bawandika ebintu balina ebigendera bingi ebitaagaliza Buganda oba ne Uganda ne basindika naawe omuntu obuvunaanyizibwa n'ofuna meseji eyo n'ogyongerayo ennaku ezo nakyogerako twana gye twali balina akatambi ke baafuma nga bavumirira empombo ebeera mu mpombo mwenna mukimanyi nti si bituufu ffenna twagenda ne tuwasa abasinga era naffe banyinaffe babawasa ebyo byogera byali bituufu sine empombo aziteeka mu kintu nakira kibi naye naffe abantu abakulu ate ne tukwata obutambi obwo ne tubaga tubutambuza tubagenda kukola ki muba mwona Buganda mugimalawo ebintu abaga bikyamu abantu abamu bakyamu ebintu byabwe tebyongerayo kubanga bijja kwonona ensi yaffe naye buli kyolabye nga tolagana kuteereramu noga nti nakino kankyongereko nti omuntu yagende nanziranga ali bwerere ku bukonga agenda kwasa nakyo kankyongereko kankyongereko omwana wenga alabeko nakyo nakola kino nakyo kankyongereko tubebe emizi tube bantu bakulu amawanga agamu sigogera bubi bekintu bakiwalanga bwe kiri nti gundi akoze nkyagenda ekola kino fenenfe siwenti eno neyaffe esikalenga bwe yali tukole ebintu nga bwe bibeera basebo ne banyabo mwe muli bantu bakulu mwe mutwala ensi eno mu maaso bye munaakola byonna abaana be tuzaalidde kuno bye bajja okutwala buli gye munaakomya okudira Buganda ne Uganda n'okugiza emabega buli mwana bwalabanga bulaba vidiyo ya Uganda alaba ntalo era omwana ajja gamba nti omanyi ebya Buganda saagala kukola ki saagala kumanya basebo ne banyabo nsonyiwe siyombye naye njogedde bwogedde nti ebintu bino byetaaga okulowoozaako mbanyulidde abakulu kwe tuweereza siweereza ndeka
bali bano babawo kyonna kyemwagala otuwabula okwagala tukoleko oba twogereyo ffenna tuweereza Buganda mututuukirire bannaffe amu tebaliiwo tujja kuliza era obubaka tujja buzzaayo ababakama baffe n'ebigambo ebyo Ssaabasajja Kabaka wa